Embeera bw'eti bwe yabadde ku ssomero lya Lweza Primary School, abazadde gye beekoledde ekigenyi nga bawakanya engeri omukulu w'essomero Loyi Nantongo bageza gy'addukanyamu essomero lyabwe. Abazadde baatuuse n'okufumba obuugi ne babwegabira nga baagala okukakasa abaana baabwe bye banywa nga bali ku ssomero. Kyokka bwe twogeddeko ne Munnabyanjigiriza era ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga, Fagil Monday asiimye omutima ogwalagiddwa abazadde okufaayo ne bataasa ebyenjigiriza by'abaana baabwe. Abazadde bateerwaneko naddala ku ba headmaster aboosaayosa, ku basomesa aboosaayosa abatali mu masomero, ku masomero agataliimu programu ziyamba mwana kukola bulungi. Okitegedde, bakulu b'amasomero bajja kugenda mu maaso nga balya buli ssente. Mandi agamba nti singa kino kikolebwa entekera n'abasomesa babadde tebakyasomesa nga bagenda ku masomero okutuusa mukolo bagenda kuzuukuka. Abazadde ekyasinze okubatabula y'engeri gavumenti gy'ekyusaamu abakulu b'amasomero amalala wabula ng'abo abakola obubi tebakwatako. Kyokka Fagil Mandy agamba nti abakulira abakozi ba gavumenti ku disitulikiti nabo balina okufaayo ennyo okulongoosa ebyenjigiriza nga bagoberera abakozi baabwe be bakola. Abaddiyo nabo bongeremu amaanyi, ba district inspectors of schools, bagundi ba chairman naddala ku masomero ga primary, kuba amasomero ga primary gafuugibwa districts, tegafuugibwa ministry. Bino we bijjidde ng'abazadde bakatandika okuzza abaana baabwe ku masomero okutandika olusoma olusooka.